Tayebwa ba grooming Muhoozi kane rugabo omulaba mwembavu oba obusobozi boga nti asobola okulembera eggwanga. Nze sijja ku discussinga mwana oyo kubanga ekintu ekyo kinduma nnyo. Lwaki nandibadde wano nze Miria nga ndiscussinga Muhoozi ndiscussinga waki eno Uganda gy'olaba kingdom sinze mpa amagezi waliwo abana Ugandans 5 million Ugandans sandifuddeyo singa Muhoozi avaayo naye ng'abanya-Uganda abalala nga naye yali ayagala akulembere naye n'avaayo n'aba wali n'akontestinga ng'abana-Uganda abalala ne bamulonda ne bamuwa akalulu sandifuddeyo kubanga we are all equal to contest naye ye avuddeyo nga single son of the president nga resources zonna z'eggwanga lyaffe nga environment yona gwe warabyeko omuntu yenna kati agenda ku campaigninga naye engeri gye babikozeemu kati lwaki ngamba foolishness nga ngamba siraba speaker wa parliament ne deputy speaker abamanyi ate bombi ba lawyers bamanyi parliament kyetegeeza bamanyi nti parliament ye voice y'eggwanga representative y'abantu bonna bamanyi ekigambo ky'amagye abantu bebanga bali mu magye babayita omuntu ow'amagye akyali mu magye ng'akola engeri gy'ayingira mu politics z'eggwanga ng'ali mu magye ng'akyali general akola singa ali retired naye ng'akyali mu magye ba parliament speaker be ba overseeing the implementation ya constitution y'eggwanga lyaffe nga be bamanyi eby'amateeka gonna be bagakola ne mbalaba nga bayimiridde eri nga bakola ebintu byonna ebimenya amateeka naye ngamba nti kyokka banange Bayibuli egamba nti balina maaso naye tebalaba nti kugamba afire foolishness sivuma bali abantu nti bali foolish naye foolishness ekyobusulu kye bakola ne kiraga nti ddala bano abantu ba lawyers eggwanga lyaffe lyonna libawadde parliament be voice yaffe amateeka be bagakola be bagova bagalaba nti gateekwa mu nkola bo bonnyini ne bagamenya okugamba mwe bagalatians mwe anaabaloze kati ngamba mwe parliament house yaffe ya parliament ne Ugandans bonna bali be naraba nga baramya okuramya okumanyi mu Luganda mukuyita ki nga basinza abana Uganda bonna nabaramye nga basinza ow'amagye mukityoga nti musajja gwe oli mu magye oli general toyina buyinza kuyingira mu politics za Uganda esaawa eno bonna bali awo n'abantu bonna basinza speaker yaffe yonna egenze esinza nengamba nti bambe foolish Ugandans anayabaroga kakati ekyo nenkiteekaawo kibadde mu mutima gwange guno ekyokubiri n'olaba speaker ono wa yesterday nga mansion gyali mu state house yalimu ng'efaanana state house compared n'eddwaliro eribeera eyo abantu tebakitegeera balaba state house tebalina lwado yakugendamu that is a national referral hospital naye bo bazina simanyi balya esente zonna ze bayiyomu tuli wano World Bank egamba tubasibyeko akanati mu kifo ky'okulaba nti katoganizing expenditure yaffe tulabe bwetambula nekola ki bo batukolera ebyo Uganda y'enkya
Abatulaba tubaniriza nnyo ku mikutu gyaffe KI mukulembeze mukutu gwa YouTube of course osobola okubeera ng'otugoberera butereevu no subscribing ate era n'otuwa feedback oba response ko bye tubaweereza Uganda ey'enkya n'emikutu emirala gyonna kwe tubaweereza nze muzukulu wa Gawunga Moses Wamala. We are blessed this morning of course to be speaking to a senior citizen eyaliko of course mu Constituent Assembly akakiiko akabaga ssemateeka mulwanirizwa ddembe ly'abuntu ate era nga alafuubanira nnyo okulaba nga ekitiibwa n'eddembe ly'abakyala libukala mu ggwanga Uganda. Yaweerezaako mu lukiiko lw'eggwanga olukulu mu Parliament ebisanja ebbanga eriwera. Yaliko era Minister wa Ethics and Integrity. Ebitiibwa bingi ate era nga yaliko ne chairperson wa Citizens Coalition for Electoral Democracy in Uganda SEDU. Kwegamba ebitiibwa bingi Dr. Miria Matembe ko bulunga byalimu. Wamacha gano twagala twogereko naye ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga. Number 1, the transition debate saako n'ensonga ya World Bank. World Bank yavuddeyo n'emiriza oba n'esazaamu okusaba kw'eggwanga erya Uganda okubeera nga batuwa amabanja oba okwewola olwa etteeka oba emberebezi oba akabaate nga kava ku tteeka ery'ebisiyaga eryateekebwako omukono President Yoweri Museveni gye buvuddeko. Tubaaniriza kampe Dr. Omukisa asooka balamuseko. Dr. wasuze otya nnyabo? Nasuze bulungi naye njagala kukwebaza okujja kunkyalirako kumbuuza ku nsonga zino ezikwata ku ggwanga. Naye mbadde njagala bw'oba onyanjula leka kunyanjula mu bitiibwa biri ebyaggwa dda. Senior citizen kyetandise nakyo. Njagala kugamba abantu mbanyonyole nga ntandikirawo nga tetunagenda mu bintu biri ebirala. Nze bw'oba onyanjula kati ti Miria Matembe ndi wano ndi mulamu ebya past byali naali ebyo byonna byaggwawo. Kyensigazizza wano okuba senior citizen afunye ekisa kya Katonda okubeerawo n'alaba past history nakati nga bwe bigenda n'ekisingayo obukulu ekitiibwa kyogambye ng'ekitiibwa kwe kubeera omwana wa Katonda. Ekyo kikulu nnyo. I consider myself by the grace of God the child of God. Ate n'ekirala okubeera maama w'abaana nembeera jjajja w'abazzukulu nemba n'abakamwana okugamba ekyo ebyo byoboyogera kirungi okwanjula nga senior citizen and the daughter of God nga kyaliwo mu nsi muno naye lwaki nkireese kikwatagana na bino ebigenda mu maaso byogenda kumbuuza. Njagala kubulira abantu bonna nti ebyensi bino byonna ebitiibwa esente obugagga bituuka ekiseera nga tebina kye bikugasa. Twemalizamu bwere. Tebina ekyogamba Matembe yali minister so what? Matembe yali parliament so what? Yali byagenda. N'olwekyo tulina okulaba nti nga bwe bituvaako waliwo kye tusigaza mu nsi wano nga ligase era kyentandikiddeko. Dr. tugende ku nsonga eya gye buvuddeko wiiki gye tukubye nga wasabiti ewedde last week. Speaker wa Parliament Right Honorable Anita Among era nga yakiikira ne Bukedya yavaayo n'akola omukolo gwe yayita Thanksgiving, omukolo ogw'okwebaza. Ogwo omukolo n'ayita ababaka ba Parliament abayitirivu ennyo abaasukka mu 300 saako ne mutabani w'omukulembeze w'eggwanga First Son. Era simanya how you perceived that ceremony ey'okugamba nti Right Honorable Speaker asitudde omuntu Parliament yonna bagenze Bukedya omuntu gwe tulowooza nti alinga azimbibwa okujja mu bukulembeze to build a monarch. Nze omanyi nasabye nnyo Katonda nti bwe namala kubiraba nendabira ddala kigambo kyendina okuyita foolishness ebyensi ebiri kugamba ebitagasa. Bwe nabiraba nensaba Mukama nyamba b'amawulire tebajja wano kumbuuza ku bigambo bino kubanga ebya Muhoozi project nabyogerako ku beginning ku NBS nembagamba nti mulindeko omusajja ajja kubafuga nga muraba sabyogera nembimalayo nensaba Katonda atuyambe naye mbadde ndowooza nti temujja kuddamu kumbuuza naye engeri gye bwozze nze sandifuddeyo
oba bakola byabwe bye bakola n'engeri gye babikozeemu kati lwaki ngamba foolishness ngamba siraba speaker wa parliament ne deputy speaker abamanyi ate bombi ba lawyers bamanyi parliament kyetegeeza bamanyi nti parliament ye voice y'eggwanga representative y'abantu bonna bamanyi ekigambo ky'amagye abantu bebanga bali mu magye babayita omuntu ow'amagye akyali mu magye ng'akola engeri gy'ayingira mu politics z'eggwanga ng'ali mu magye ng'akyali general akola singa ali retired naye ng'akyali mu magye ba parliament speaker be ba overseeing the implementation ya constitution y'eggwanga lyaffe nga be bamanye eby'amateeka gonna be bagakola nembalaba nga bayimiridde eri nga bakola ebintu byonna byonna ebimenya amateeka naye ngamba nti kyokka banange bayibuli egamba nti balina maaso naye tebalaba nti kugamba afire foolishness sivuma bali abantu nti bali foolish naye foolishness ekyobusulu kye bakola nekiraga nti ddala bano abantu ba lawyers eggwanga lyaffe lyonna libawadde parliament be voice yaffe amateeka be bagakola be bagova bagalaba nti gateekwa mu nkola bo bonnyini ne bagamenya awo nengamba omanyi Pawulo yabuuza abantu nti mwe foolish Galatians anaye abaroga kulino sigamba ngunvuma abantu tebagamba nga nvuma neno Bible gyoyogerako yange yabuuza nti foolish Galatians anaye abaroga kakati bwe nabadde nengamba nti banaye Bible egamba nti bwe ebyaliwo biribaawo ebyaliwo byavuddewo bijja kubaawo ate biribaawo nendabira ddala nti Pawulo yali mutuufu okugamba mwe ba Galatians mwe anaabaroze kati ngamba mwe parliament house yaffe ya parliament ne Ugandans bonna bali be naraba nga baramya okuramya okumanyi mu Luganda mukuyita ki nga basinza abana Uganda bonna nabaramye nga basinza ow'amagye mukikyoga nti musajja gwe oli mu magye oli general toyina buyinza kuyingira mu politics za Uganda esaawa eno bonna bali awo n'abantu bonna basinza speaker yaffe yonna egenze esinza nengamba nti bambe foolish Ugandans anaye abaroga kakati ekyo nenkiteekaawo kibadde mu mutima gwange guno ekyokubiri parliament sente ezo zonna tuli wano tukaba tulina eddwaliro lyaffe wano erya bayitawo nakawa wano baliyita kyeri eddwaliro lyali lizaalirwamu abakazi lya Chinese whatever bagamba baligalawo abantu bonna bamanyi mu malwaliro bafiireeyo abantu babonaabona esente teziriiwo abantu tebalina kyakulya tebakola ki parliament yesingirayo ddala okusasulwa ki esente ezisingayo kati ago amafuta gonna ebyo byonna n'obiraba n'olumirwa Abannayuganda eyo parliament yaffe ekyo kiryawo n'olaba speaker ono wa yesterday nga mansion gyali mu state house yalimu ng'efaanana state house compared n'eddwaliro eribeera eyo abantu tebakitegeera baraba state house tebalina lwado yakugendamu that is a national referral hospital naye bo bazina simanyi balya esente zonna ezebayiyomu tuli wano World Bank egamba tubasibyeko akanati mukikyokulaba nti kati organizing expenditure yaffe tulabe bwetambula nekola ki bo batukolera ebyo ddala n'ogamba nti banange tukole kiffe Abannayuganda ababonabona bwe tuti ebyo bye bibadde mu mutima gwange nenze bwe bibaamu nengamba okay abantu bonna bano bakikola kye bakola bakimanyi naye Katonda akola ki abaraba ekireese ensonga eyo okuba bwetyo kwe kulaba nti omukulu w'eggwanga
institution zonna ez'eggwanga azikapcharinze. Kakati ng'oyo speaker wa parliament mu kifo ky'okweraba nga speaker ya araba nga yeeraba mu maaso ga Muhoozi yeeraba nga grasshopper. Omanyi Bayibuli abaana ba Isirayiri bwe bagenda ku spyinga land Katonda gye yali abagambye bagenzemu ne beeraba Katonda waabwe yaliwo bwe beeraba ne baraba nti bali b'amaanyi nnyo ne babatya ne beeraba nga muziyita ki grasshopper ensenene enswa katuzete amayanzi ndowooza ne beeraba nga grasshoppers mu maaso gaani gabali be basangayo Katonda be yabagamba nti mugende mbawambe. Kati ne speaker wa parliament kitiibwa kye kyonna kati yeeraba nga grasshopper maaso ga mutabani wa president kubanga bw'atamusinza obukama buli bujja kumuvaako. Kati kugamba institution yaffe ya parliament eri taken over by the executive judiciary nayo bwetyo. Kakati nze kankubuulire mu bino byonna bye bakora byonna bikyamu si bituufu ate kankubuulire binyiza Katonda. Byonna bye bakora binyiza Katonda. Nze nakugambye ndi mwana wa Katonda. Mu Bayibuli omwo Katonda ekigambo kigamba nti God ye king ye king muyita ki mu Luganda ye kabaka yakola amateeka ate ye judiciary. Zombi institutions esatu za Katonda. Kati ye yennyini yasala mu kuzigabira abantu ye nazisaatulira n'agamba mu Uganda mu bantu aba physical teri omuntu n'omu asaanidde okuzikulira zombi. Wateekwa kubaawo kabaka wabeewo abakozi b'amateeka wabeewo n'abalamuzi kubanga ye omuntu si Katonda tewali ayinza kubikwata byonsatule omulundi gumu. Bw'aba abikapcharinze abikutte aba yeefuddemu Katonda. Okiraba kati president waffe Museveni ayeefuddemu ga Katonda. Legislature kyagikapcharinze eyo yiye aba baliwo they are just shadows mu kiitatu mu Luganda naye bisiikirize ba speakers nakyabo bisiikirize ne parliament ye judiciary yonna kisiikirize aba bagikulira naye ye kati ekyo tekisanyusa Katonda tekimusanyusa kubanga ye abisalamu n'agamba omuntu wa physical human person tasaanidde okubikwata byombi. Kati ye abikutte byombi bonna bamusinza bamulamya kati batuuse n'okulamya mutabani we. Kati Uganda gye twandibadde tulabanga democratic government kati efuuse kingdom egenda kusikirwa busikizi. Naye nze kyenjagala kukugamba mu bino byonna tujja kubidiscussinga nkwadde background nga bwembiraba naye nze ng'omwana wa Katonda sitya kubanga tuyimirira ku kigambo kya Katonda. Katonda agamba omanyi buteri bukulembeza obutava eri Katonda mu Bayibuli naye tekitegeeza nti weeva Katonda n'obuvuma takubonereza buva Katonda n'abukukwasa ayagala okulembera abantu be obaweereze nga bw'ayagala naye bw'oyawukanawo era olina okufuna empeera ng'akubonereza. Ekyo kimu. Ekyokubiri waliwo ekitabo kya Zakariya kigamba nti teri kulw'amaanyi ekitabo chapter yokuna Sorongo gwo olunyiri lw'omukaaga ne musanvu kigamba nti si kulw'amaanyi oba kulw'obuyinza naye kulw'omwoyo gwange. Kakati gavumenti ya Museveni ekozesa amaanyi aga military ekozesa amaanyi ag'essente power and might byekozesa kubanga ebiina Abanayuganda bonna bafudde ensenene tuzise ensenene tuzise amayanzi bafudde grasshoppers wasigadde batono nga ffe abatatya
abatatya ki muntu bayibuli egamba nti gikusanze gujja kutya omuntu totya muntu totya oyo atta omubiri naye ffe tutya abatta omubiri ne batta n'omwoyo naye abasinga obungi mu Uganda muno kati batya abo ab'essente abamaite aba power naye kubanga Katonda agamba nti owaayi si lwa buyinza si lwa maanyi wabula ku lwaki ku lwa omwoyo gwange. Ekyokubiri Psalms waliwo ekitabo kya Zabbuli za Dawudi chapter 20 olunyiriri lw'omusanvu n'olw'omunaana lugamba nti abamu some trust in chariots and horses. Nga bano government ya Museveni trusting in money, in resources, in their guns, in their power. They trust in all that. Those are the chariots and horses. But for us, we trust in the name of the Lord. Fwe tuliyeyo mu Uganda muno who are called by God's name according to Chronicles, trusting in the name of the Lord. And he says, those who trust in chariots and horses will be brought down to their knees and fall. They will be brought down to their knees and fall. But for us, we shall rise and stand firm in our God. That is the strong message I want to give to Ugandans, particularly those Ugandans who, according to Chronicles chapter 7, are called by God's name. We are not going to fear. Byebakora byonna Katonda abiraba. Naye waliwo kiseera. Kati nga nze Miria Matembe eyalivinga mu biseera by'obote 1 nembeera mu Amin nembeera mu obote 2 nembeera ate nensavinga na mu 7-1 kati tuli mu kiseera kya mu 7-2 ba mu 7-1 yali National Resistance Movement Government eyakola ebirungi wano. Mu 7-2 ye National Resistance Movement Party. The two are very different. Kati nga nze yabiraba ntunula nembanga King Solomon. Omanyi King Solomon mu Bible yagamba nti byonna bye mukola mwakwayalinge mukole eki naye teri ekibeerawo ekyali tekibangawo era kitajja kubaawo. N'olwekyo bino bye naraba obote 1 Amin obote 2 bijja kubeerawo nga bigenda kujja bwa kigamba bijja kujja. Era King Solomon yagamba nti byonna bye mukola oba ssente baki byonna tebiina mugaso mu nsi muno kuleka ekigasa baabo abaagala Katonda ne bamulira kubanga abawa amagezi wisdom. He gives them wisdom, knowledge and happiness. For in the midst of this suffering, fwe Katonda atuwa amagezi n'okumanya n'okusanyuka. N'olwekyo nze abantu bembulira bana Uganda okusingira ddala abaana abato kino ekya Muhoozi project it is sealed and done. Kiri done and sealed. It started long ago, as I said. Kati kiri mu climax. N'olwekyo kubanga balina ssente balina emundu balina buli kimu kyonna kyova olaba buli omu bamusasula kati za pate zonna bazimazeewo. Wabula simanyi oba kati constitution gye bagenda kukola ejja kuzzako one party kubanga nze nzijukira mu constitution eri gye twakola twagamba nti no more ever in Uganda shall we have one party state. Naye ate ebyo bikutiisa bwe twagamba tetujja tuteekako term limit tebaagijjako twagamba nti myaka tebaagijjako. N'olwekyo kubanga nze ebyogamba nti tuddayo mu movement kati that time bwe twagenda movement Uganda like it was saved. It's like every Ugandan was born again. Fwena twazukuka ne wabawo revival mu Uganda. Ebibi byonna ne tubisibula ne twagalana ne tugamba let us move together as one. Down the road we broke down and could not move together as one. N'olwekyo kati bino bye baliko
nze sibitegeera naye nze kyemanyi kyenjagala gamba bannayuganda especially abaana abato the young people who are energetic who are frustrated who don't see what no jobs no what njagala kubasabira nti babeere kaamu bakume eddembe baleme kweteekayo ngu bajja kugenda mu kulwana n'okuresistinga bafiire bwereere kubanga kino kiwedde they are determined so tekikyadde amabega tekiri bwebanga tebakutte ngabo ba speaker nakibona ne bakutwala ku lwa ssente first balina okukugula bakutwale nga lwa ssente ekyokubiri bw'oba oganye bajja kukozesa emundu babakwate babasibe babatte bibiri ssente emundu n'olwekyo bw'obanga oli nganza tajja kugulwa ssente beera wa Katonda kuuma eddembe bamukakamu ebyo byonna obitwalire Katonda ono kubanga n'eggwanga lyaffe erina moto yaffe abaalikola bagamba for God and my country kati bo bagenze ku lwa my stomach ku lwa wealth ku lwaki God ne bamugjamu n'eggwanga ne balijjamu. Doctor, don't you think it's high time Ugandans stood up, rose up to at least defend? Kyoyagalako wagala rose up haven't we risen up? Njagala kubuuza Besigye rose up. FDC rose up and it was a strong party which rose up to come and offer the multi-party dispensation in democracy. Yes. But naye President Museveni ebyo tabyaga. Ye yali ayiya ayagala hereditary ayagala power forever. Natukwata natukozesa ffe natugumaza omanyi President Museveni mugezi nnyo oba obugezi bw'alina naye tebuli mu Katonda omanyi ne sitaana mugezi nnyo tomumanyi ali very crafty kale omusajja ono ali so crafty crafty yajja n'asanga tuli bubi tuli lost tuli mu kinnya twetanga deliverance n'agamba nti nzi wuno ndi wano I will deliver you. Ne tumwembulesinga ne tuba delivered ne tulowooza tuli delivered omanyi Bible egamba nti teweesiganga muntu kyova olaba sigenda mu pate yonna natambula ne muzeeyi ne mwesiga 100% n'atuleebya okuleebya mu kumanyi mu Luganda to betray you not betraying kumbe ye yajja ne plan kati ng'amaze okutukapucalinga ne tugenda naye kati bwe twabitegeera kati gundi zakozesa system ziri bbiri sente ne mundu n'olwekyo kyova olaba Besigye omanyi bwe babitocalinga FDC yonna nefa kutuuka bwefudde ne wajja ba youth ne bavaayo obupya ne bajja ne Kyagulanyi ne tiimu ye yonna ne babatta ne babasiba ne bababonyabonya ne babakola kyonna kye babakoze kati ndowooza bambe nabo bakooye kakati ogamba Uganda rise up where they are rising up with MK project babaroga they are Galatians kati rise up what kyovora banze omuntu ngabirabye ate nga ina wisdom I'm a wise person I'm not yes I was kugumazibwa nengoberera muzeeyi ne tukola naye I don't regret it kubanga nafuna opportunity to realize my dream nendwana ku bakazi obaraba kati bali mu business bali mu government bakola buli kimwe ekitaliwo n'olwekyo nze nakozesa that platform ne environment nange ne redeeming abantu n'olwekyo I don't regret ekyenta regretting is that down the road when I realizing nti jengenda si entuufu nenvayo nentuula wana waka yange n'olwekyo kati bano abasinga obungi abali mu leadership bonna abo abaguze buying them with the resources and the money n'emirimu nakibyonna bano abasigalawo sente z'okubawa bonna by the way nazo taziina bwe beresistinga nti baagala kuvaayo nabo balwana ekibiki kati ajja kuteekako ka sekendi maiti ey'emmundu babattire bwereere n'olwekyo nze apiiru gye nkola nga senior citizen ngamba oba baplaninze bali ku maximum to realize ekyabwe nga bw'okiraba institution zonna zibawinga to the son of Kaguta and Kaguta
Ife abalina amaaso tukirabira ddala mu giraasi kati bw'oba okiraba nti kiwedde okikola ki kale mulanga gwange ngukubira abantu b'emiringo esatu. One, the young people abali frustrated, depressed, abagala kulwana resistinga kugenda mu nsiko kukola ki, tebalina sente, tebalina mundu, wabula bwebanga balina Katonda waabwe. Naye ate Katonda ayagala peace. Yagamba nti peace eddembe. Nze mbasaba basabe bamanye Mukama, abalina akalimu kaabwe bakakole, basoma basome. Time will tell. Twabiraba wano kyova olaba ffe tukyaliwo okiraba. Abakubira benkubira mulanga be bano abalokole nganze. Njagala kubagamba nti mwe temugulwa. Keep standing firm. Mutegeere nti ebyokulwanisa byaffe they are not carnal. Fwe abalokola bamanyi Katonda ebyokulwanisa byaffe si bya physical, bya mwoyo. Njagala kubakubira omulanga nti basituke tule ebyokulwanyisa byaffe ebyo bye bamanyi nga bwe biri mu Bayibuli, tubyembulesinge, tulwane olutalo olw'omwoyo. Katonda will deliver us. Like I said, we shall rise and stand firm. Basabire eggwanga naye nga bwe basaba balina okulaba nti tebagulwa. Okubanga ogenda nti nze ndi mulokole, nze ndi wa Katonda, ate ne bakugula, ate eri oli mu kanisa. Okuba omulokole kuba wa Katonda si genda mu kanisa. Kwe kufuna omwoyo omutukuvu n'otambula n'ofollowinga Christ, n'oba selfless, n'oba sacrificial, n'oba humble and selfish and sacrificial. N'ogamba nti nze nja kwewaayo, sijja kubbibwa, sijja kugulwa, sijja kukola, nja kustandinga firm for eggwanga lyaffe. Kati bano bebaguze, abo bebaguze mbagamba nti olunaku lwammwe gye luli. Si lwa power, si lwa maanyi, ne ku lw'omwoyo wa Katonda. Mbagamba nti you will be brought down and fall one day. Ne Dr. Yegwe ba grooming Muhoozi Kainerugaba omulabamu embavu oba obusobozi boga nti asobola okulembera eggwanga. Nze sijja kudiscussinga mwana oyo kubanga ekintu ekyo kinduma nnyo. Lwaki nandibadde wano nze Miria nga ndiscussinga Muhoozi, ndiscussinga waki? Eno Uganda gy'olaba si kingdom. Sinze mpa amagezi. Waliwo abana Ugandans 5 million Ugandans. Sandifuddeyo singa Muhoozi avaayo naye ng'Abanyayuganda abalala nga naye yali ayagala akulembere, naye n'avaayo n'aba wali n'akontestinga ng'Abannayuganda abalala ne bamulonda ne bamuwa akalulu. Sandifuddeyo kubanga we are all equal to contest. Naye ye avuddeyo nga single son of the president, nga resources zonna z'eggwanga lyaffe, nga environment yona gwe warabyeko muntu yenna kati agenda ku campaigninga. Ebiseera by'okucampaigninga tebinatuuka. Okay? Waliwo regulations. This is a second year. Tuli mu second year, tuli kumpi kumala third year. Yagona mwaka gwa kusatu 2022 tuli mwaka gwa kusatu. Tubandibadde busy nga bakola. Nze nkubuleeta eri omuntu abantu bonna nga ba FDC bano boola bagunda ba NUP bwe bagenda kugulawo office, just 10 people babakwata. Gwolaba za rallies za parties. Do you see other parties making rallies or anything, going to address people or anything? It's only the NRM people party which has all the audience, which has all the space kugenda kwogera. Kukuma abantu kukola ebyabwe. Abalala tebalina barilizinga mbundu ne babakuba. Kakati Muhoozi singa abadde agenda naye nga mutabani wange. Nze omanyi I have sons and they are very brilliant by God's grace.
Okay, that's good. By God's grace, and I love God because my sons love God. I have brought to them according to the word of God. Tebaina mururu, tebaina chi balinga nze tonda bawano wendi. Tumarwa katonda atugabirira. You're living your simple life. So, yeah? If this man was like my sons, as they are, naye nagenda ng'abalala nti nange njagala kwesimba. Ana yandibadde tacha. Naye state resources, government zona, institutions zona, nezibawinga ku this young boy. Sagala kumudiscussinga naye mbutuufu. Mbutuufu. Nganze Miria Matembe ndi wano. Sagala bampite proud. Nga of all the people, Muhoozi yandibadde anfuga ng'ayiseemu ddala bulungi nga politics bwezandibadde. Naye n'omuyiiya n'omuteekaawo resources z'eggwanga bamuyiiya ne bamuwaza promotion mu magye unfair and unjustly bamupreparinga ngu agende abe president. Naye banange President Museveni mazima nafuura Uganda nothing. N'alaba nti Kaguta family is the one to rule Uganda because they have immense resources zonna n'obugagga bwonna mu nsi buno buli mwabwe. Satan class akabondo kati mu Uganda yonna nga resources zonna buli kimwe kyonna buyinza bwe balina. Olaba aba nga chief justice oyo woolaba. Yes. Oba ne deputy we bonna batya ng'oyo Muhoozi bamutya nga bwalabye bamutya kubanga munange bajja kuluzinga emirimu gyabwe balina okujja. Omanyi kyenva njagala Katonda kubanga agamba nti temutya. Don't fear. Those who can kill soul and body, and at the same time agamba nti totya abalala kye batya. Kyenva mwagala nze sitya ebyo abalala bibata. Kati nsinkane Muhoozi mbawinge. So tosobola kukamirira Muhoozi. Katonda Mukama nsonyiwe akinsonyiwe ekyo akinsonyiwe. So tosobola bowing down ewabali wali nti muli ku mukolo, you bow down for what? He's a young man like my children. Okay. Do I bow to my children? No. Mbasamu ekitiibwa naye sibawinga to them. Naye olaba anyway kakati nze ndowooza message yange njiwaddeyo. As for him ruling Uganda, nga bwe nkugambye bye bakola byonna babikola Katonda abiraba. Omanyi Katonda ono ali amazing. Yes. Tolooza nti bw'abiraba abisitopinga. Ye akola ku his own timing. Bible egamba nti abantu baplaninga naye Katonda adirectinga steps. Yes. Katonda is the first and the last. He is the Almighty. He is the mighty power. Yawa abantu obuyinza ate yabajjako ate ababalaba. Njagala kukubuulira gundi ono woolaba bw'osoma ekitabo kya Kings osangamu omuntu yakola bibi nnyo mu maaso ga Katonda naye n'afuga emyaka mingi naye najja n'amugjawo n'osanga ayakoze birungi nnyo n'afuga emyaka mitono naye n'avaawo bulungi. Ogisoma Bayibuli ojja kukisoma Chronicles yonoono yakola kino byonna babyogera mu bitabo bya Kings ebyo babyogera. N'olwekyo gwe bw'olaba muzeeyi ng'amaze emyaka egyo miwanvu nga kwali tolimbibwa n'ogamba nti kubanga Katonda amwagala. Osanga Katonda yamugja kudda engalo nga bwe yakola Sawulo. N'amuggyako ekisa kye. Sawulo omumanyi. Katonda yajja ekisa kye ku Sawulo ng'akoze ebitali bituufu nga takulembedde bulungi abantu be. N'amuggyako ekisa. Naye kyatwalira Dawudi ebbanga ddene n'ayitamu n'abonabona ne Sawulo n'amulwanyisa. Golooza Sawulo bwe yali alwanyisa Dawudi Katonda yali tamulaba. Yamulaba naye ng'amuleka ng'amulwanisa naye nga takkiriza na Dawudi okukwata Sawulo.
ekiseera kya Katonda bwe kyatuuka okimanyi Sawulo n'eka ye yonna okimanyi bwe yaggwawo ebintu ebyo tebikoma mu Bayibuli gwe tolaba Saddaamu ne famire ye tewalaba Gaddafi ne famire ye gwolowooza biri mu Bayibuli yokka Katonda babiraba era Katonda abiraba bajja kubikola kyova olaba nze nkuba mulanga nti bana ajja kugendawo oba n'agendawo bakitaawo agenda kulagawa oba Katonda ajja kubanga amututte sibimanyi ebyo bibye kubanga oba kyaliwo nawe abwagala bwaba kyaliwo nawe abwagala naye bwaba takyaliwo agamba nti owaye nyinza kubanga siriiwo leka mutaano wange baakola ki Katonda abaraba babiriya naye ndi omutabani ne bwagendayo n'embundu ze n'esente ze era they will be brought down and fall, but those who trust in the Lord, they will stand firm and stand. I can assure you, God is preparing a David, King David for us. He could even have prepared him. Ayinza kubanga jari David ayinza kubanga jari n'olwekyo hold firm mu Abanyayuganda mukwate nnyo Katonda temuga nti Matembe ne Katonda we muzannya anaye abaleeta mu nsi muno waliwo amanyi olunaku lw'anaafa waliwo amanye kinamutta Katonda yabimanyi okutya dokita ku nsi eza Africa kusemazi dokita semazi ku content ya Africa abakulembeze abaziba groominga batabani baabo babaana baabo okubasikira ensezo zitagula ne zoononeka simanyi wawola ba future ya Uganda oba waliwo ne future in case Muhoozi yakutenga yafuse president. Do you see any future or where do you see Uganda's future in case Muhoozi is the president? Mu bwa presidency bwa Moses bwa Muhoozi temuri Uganda teri mu bwa president we Uganda eri mu mikono gya Katonda yerinnya lyo manyi ekitegeeza Muhoozi bw'abazze ayinza n'okuwoora kola enzigufu abatamwagala yakwata teyatugamba abatagala president Avenger ajja ku avenjingani ffe tuyina Avenger asingawo what are you talking about nze Avenger wange yasingawo ate bw'agenda ku avenjinga kukolera ddala siba n'abakola kati natta kantu kamu bwe kati anyway future ya Uganda yatandise dde okwonooneka mu mikono gya kitaawe ate kitaawe yali mugezi nnyo very crafty wise man, but his craftiness does not come from at the beginning. It was from God, but like Saul, when you desire to God, ekisa kye kimuvako ekisa kya Katonda kyamuvaako dda kivula abantu bonna bakola nabo. Imagine prime minister bikibabba amabaati ebyo bigenda eyo aba corruption bajiji byonna biri awo temuli kubanga byakola tebiri mu kisa kya Katonda. N'olwekyo okuleeta Muhoozi kumuteekako ekyo tajja kujja na kisa kya Katonda. Muhoozi bwajja tajja kujja na kisa kya Katonda kubanga si ye Dawudi Katonda walonze. Ne ojjukira Katonda ng'omuzanyisa kwata abaana be yabafugiza Nebukaddeneza. Abakwata n'abato mu mikono gy'ensolo kubanga nammwe Abanyayuganda mwonoonesa okukamala. Kati abantu bafuna omukulembeze Katonda walaba abasaanira. Oba at this time Muhoozi yasaanira Abanyayuganda ajja kumubateekako abakole byonna byabakola agenda anywe. First of all, saagala kuyingira mu bintu bino by'entabula naye character muzee we n'oyiwola abatanywa mwenge tatamirangako 24 hours yabalowooza tawumula n'okuwumula wabula waliwo birala ebyakola bya mutabani we bye bakola bali awo naye ebyo tetujja kubiyingiramu naye ono ye character nze muvuddeko saagala kumwogerako nnyo naye kyemanyi Uganda talina gy'asobola ogitwala bw'aba agenzewo Katonda ajja kumutugirako mangu nga tenafiira ddala. Katujje mu kitundu ekisemene Dr. Ambuulire ku nsonga za World Bank mu bufunze obw'ekitalo engeri World Bank gye yavuddeyo ku tteeka ery'ebisiige ne batugamba tebajja kuddamu kutuwola kitegeeza ki? Can we sustainably have a living as a nation without loans? Yes or no? Let's come back after this short breather. Uganda Yancha.